Bannange abampuliriza, nsanyuse nate okukomawo era nga ndeese ekigambo kino eky'enjiri eya Mukama waffe Yesu. Mannya agange nze Catherine Mitala. Mbuulira enjiri eno kubanga butume oba kuyitibwa omuntu yenna omulokole kwe yayitibwa nti mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Nange kaakano eno enjiri gye mpisaawo okutuuka gy'oli gwe munnange atagiwulirangako, ate naawe yagiwulirako obeere ng'ogyongerayo. Olwaleero nno tugenda kusoma mu kitabo kya Lukka essuula egenda kubeera ya 16. Tugenda kusoma ebigambo biwanvu wano kubanga sitoola mpanvu era muŋŋumiikirize, mbasaba muŋŋumiikirize. Kuva ku lunyiriro lwa 19 ngenda kusoma mangu. Agamba nti waaliwo omuntu omugagga eyayambalanga olugoye olw'effulungu n'ebbafuta ennungi eyabeeranga bulijjo mu kwesiima ng'asanyuka. Era waliwo n'omwavu erinnya lye Laazaalo eyali awumusewumuse amabwa, eyagalamizibwanga ku mulyango gw'ennyumba y'omugagga oyo, nga yeegomba okukkuta ebyagwanga okuva ku mmeeza y'omugagga, era embwa nazo zajjanga ne zikomberera amabwa ge. Awo olwatuuka omwavu n'afa, n'asitulibwa bamalayika, n'assibwa mu kifuba kya Ibulayimu, n'omugagga naye n'afa n'aziikibwa, ng'ali mu kulumizibwa kungi emagombe. N'ayimusa amaaso ge n'alengera Ibulayimu ng'ali wala, ne Laazaalo ng'ali mu kifuba kye. N'ayogerera waggulu ng'agamba nti, "Kitange Ibulayimu, nsaasira, otume Laazaalo annyike olusonda lw'olunwe lwe mu mazzi, awozeewoze olulimi lwange, kubanga ndi mu bulumi bungi mu muliro guno." Naye Ibulayimu n'amugamba nti, "Mwana wange, jjukira nga ggwe waweebwanga ebirungi byo mu bulamu bwo, ne Laazaalo bw'atyo yaweebwanga ebibi, naye kaakano ye asanyusibwa, ggwe olumwa. Era ku ebyo byonna wakati waffe nammwe waliwo olukonko oluwanvu olwateekebwawo, abaagala okuva eno okujja gye muli baleme okuyinza, era balemenga okuva eyo okuyitawo okujja gye tuli." N'agamba nti, "Kale nkwegayiridde kitange, otume Laazaalo mu nnyumba ya kitange, kubanga nina baganda bange 5 ababuulire baleme okujja nabo mu kifo kino ekirimu okulumwa." Naye Ibulayimu n'amugamba nti, "Balina Musa ne bannabbi, bawulirenga abo." N'agamba nti, "Nedda kitange Ibulayimu, naye omu ku bafu bw'aligenda gye bali balyenenya." N'amugamba nti, "Nga bwe batawulira Musa ne bannabbi, era newankubadde omu ku bafu bw'alizuukira, tebalikkiriza." Eyo enjiri yaffe ey'olwaleero. Mikwano gyange muwulidde olugero luno. Olugero luno lukwata ku musajja omugagga n'omusajja omwavu erinnya lye lyamanyibwanga Laazaalo. N'omugagga erinnya lye teryamanyibwa, ndowooza baamuyitanga Binojjo, mugagga, mazzi mawanvu n'ebirala bye tumanyi ebiyitibwa abantu abagagga. Naye ekyenjawulo ekiri ku bantu bano, bingi ebyenjawulo ebiri ku bantu bano. Omusajja ono Laazaalo yali mwavu nnyo ate nga mulwadde, naye nga yakkiriza Katonda, yakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi we. Omusajja omugagga yali mugagga nnyo nga tafaayo ku mwavu, naye nga yagaana eby'okulokoka. Yesu yagera olugero luno ng'ayagala okulaga nti obugagga bwo tebukulokola. Era Yesu yagera olugero luno ng'ayagala okulaga nti ye yekka ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Abantu bano baabeera ku nsi mu kiseera kye kimu, era tuwulidde nti omu yalyanga ku bukunkumuka obwagwanga ku mmeeza y'omugagga Laazaalo.
oyo omwavu yalyanga ku bukunkumuka. Omusajja ono omugagga nga tasobola nagamba nti tugendemu, omusajja oli mumubegereko alye ku mmere ensu, naye yalyanga bukunkumuka obwavanga ku mmeeza y'omusajja ono. Era okumanya yali mugagga, obukunkumuka obwo bwakkusanga Laazaalo n'atajulira kugenda mu maka malala oba ku geeti z'abalala, n'abeera nga obukunkumuka obwavanga ku mmeeza ey'omuntu omu bwamumalanga okukkuta. Simanyi oba yayavulanga bwavuze okugyawo, simanyi oba yajjanga atya, naye yali mulwadde ate alabika nga talina baŋŋanda kubanga bandibadde bamufaako. Omusajja ono omugagga bw'atyo bwe yaliisanga Laazaalo. Ekisa kye yamukolera butamugoba ku geeti ye, n'alyanga n'akkuta, naye ye ebyokulokoka nga si byaliko. Oba oli awo Laazaalo bwe yakkutanga nga mugamba munnange onoolokoka ddi, ogira olokoke ng'ompadde omukisa, ng'ondiisizza emyaka gino gyonna. Naye munnange omusajja omugagga ndowooza nga be bano abajuliza jjo luli mbitegeera nze era mmanyi, kiseera kyonna ndokoka. Naye ebyembi Bayibuli etugambye nti omwavu ye yasooka okufa. Omwavu bwe yafa Bayibuli etugambye n'asitulibwa bamalayika. Bamalayika baamusitula kubanga yali amaze okukkiriza Yesu. Tebaasitula guno omubiri ogwalyanga wali ku bukunkumuka, baasitula omwoyo gwe ne bagutwala mu kifo eky'okwesiima. Era ekiseera bwe kyayitawo n'omugagga n'afa. Bayibuli etulaga nti n'aziikibwa nga bwe mumanyi abagagga baziikibwa mu bitiibwa. Bagundi baawaddeyo miliyoni, bagundi baasabye emmisa, ne bagundi bannange, ne bagundi naliko okuziika okumu eyo mu byalo. Naye bannange okuziika kuli omuntu twamuziika ssaawa 12 ng'olufukunyuli lwa mmisa olumusabiddwa, buli eyajjanga n'asaba mmisa, buli eyajjanga n'asaba mmisa. Naye ebyo byonna njagala okubuulira nti bye batukolako nga tumaze okufa byonna bya bwereere. Laazaalo yali mwavu naye nga mugezi, kubanga yali yamala dda okuwaayo obulamu bwe eri Mukama waffe Yesu. Bayibuli egamba nti omuntu akkiriza n'omutima n'ayatula n'akamwa okuweebwa obutuukirivu, ye yakimala, ye yali akimaze, yagenda okufa nga yakimala. Naye munnaffe omugagga ye teyakifaako. Yasabanga zibbiya, yasabanga bakyala, yasabanga nankani, yasabanga bino, n'atafaayo kusaba kukoowoola linnya lya Mukama waffe. Twasoma emu ku wiiki ezimu, twasoma Bayibuli ng'etugamba nti buli alikoowoola erinnya lya Mukama waffe Yesu alirokoka. Ye teyakifaako ekyo, yafa ku bino eby'omubiri, yafa ku kunywa myenge, yafa ku kugula bibanja, kuwasa bakyala, nga naawe bw'obimanyi ebyo yabifaako nnyo. Naye njagala okutegeeza nti obwo si bwe bulamu, obwo si bwe bulamu. Era Bayibuli etugambye nti kale naye n'amala n'afa n'aziikibwa ng'abagagga babaziika, wiiki nnamba, ab'Omulandani tebannatuuka, abeegindi omulambo bagututte kugugwira bino, omulambo baguleese. Bannange ekyali awo abantu ne balya ne banywa, naye nga ye eri gye yagenda ali mu bulumi obutagambika. Naye aba akyali mu bulumi n'ayimusa amaaso ge. Abantu abasinga bagamba nti oluvannyuma lw'okufa nga bikoma awo. Nedda, toli kiwojjolo, toli kisaanyi, toli nte, toli nsolo yonna. Embwa bw'efa we bagikoonedde mu kkubo weebikoma. Omusota w'oguttidde we gukoma. Naye omuntu, kubanga ffe tulina ekifaananyi ekifaanana Katonda, yagamba nti tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe. Kati ekyo ekifaananyi ekiri mu ffe ekya Katonda kye kisitulibwa ne kiddayo gye kyava. Twava eri Katonda, omwoyo gyaffe gyava eri Katonda. Kati oyo yaddayo. Omusajja bwe yayimusa amaaso, mbunga ali mu bulumi obungi, n'ayimusa n'atandika okusaba. Eyali taleekaana ku nsi nga bbiya aseesaako busiisa ne baleeta. Omukyala afuuwako luwa lutono n'ajja.
Bannange omusajja ali mu bulamu obulungi. Bannange okubeera mu bulamu obulungi si kye kigaana omuntu okutugenda mu ggulu. Naye yeerabira okwatula Yesu Kristo okubeera omulokozi we. Kye saagala ggwe weerabire. Mukwano gwange teweerabira. Ate vva mu bino ebyandiwulira. Era ngenda kufa ndirokoka. Era nja kulokoka. Mulokole tofaayo, nja kulokoka. Munnange tolina garanti ya bulamu bwo. Kirungi obulamu bwo n'obukwasa Yesu Kristo ng'okyategeera. Omusajja omugagga yalengera Laazaalo ng'akola ki? Bayibuli egamba nti ng'ali mu kwesiima, ng'ali mu kifuba kya Ibulayimu, nga yeeyagala, nga yeenyumiriza. Ate ng'ono munnaffe yali omugagga alya buli kimu, ayambala engoye eza ffulungu ne bafuta, ali mu kukaaba, ali mu kulumwa, ali mu kusinda okutoogerekeka. Kyeyava ayimusa eddoboozi lye. Bannange abantu mutuyitako nga tusaba ne mugamba abalokole baleekaana. Bannange abalokole baleekaana. Waakiri katuleekaanire ku nsi kuno, tuleme kuleekaanira eyo nga tuvudde mu bulamu buno. Kubanga buli ssaala erisabwa oluvannyuma lw'okufa kwaffe tegenda kuddibwamu. Kababeere nga bafaaza, kababeere nga bahaaji, kababeere nga baani abakusabidde essaala eyo, munnange tegenda kuddibwamu. Olwaleero kankikubuulire mazima nga obudde bukyali misana. Essaala ezitusabirwa oba ffe ze tusaba nga tumaze okutuuka eri ne tulyoka tugaa nti wamma ndi mu kifo kikyamu, nawulira abalokole basaba kansabe. Ezo zonna tezigenda kuddibwamu. Teri ssaala egenda kuddibwamu oluvannyuma lw'omuntu ng'afudde. Essaala yokka eddibwamu, oyo eddibwamu ng'omuntu akyali mulamu, ng'omuntu yeeyatulira n'olulimi lwe, ng'akkiriza n'omutima gwe. Eyo y'essaala Katonda gy'akkiriza. Bambi omusajja omugagga n'asaba n'agamba, ayi kitange Ibulayimu, nsaba oyo ajje eno ampoze ewoza olulimi. Bannange yali mu bulumi bungi. Obulumi bwali bungi kubanga yasaba, yeerabira n'okusaba giraasi y'amazzi. Yayerabira n'okusaba nti bampeeyo giraasi y'amazzi. Yasaba bannyike olunwe mu mazzi, abuuke olukonkoolo olwali olunene, agende eri amutwalire amukwateko waakiri ku lulimi. Ega ne byasaba nabyo nga tebitegeerekeka. Wano bagamba abalokole basaba tetubitegeera. Ye temubitegeera, naye tukoola Katonda omulamu. Sandyagadde okoole Katonda nga kiri too late. Omusajja byamusobera kubanga ne Ibulayimu gwe yasaba atume Laazaalo teyamutuma. Yamugamba gwe waweebwa ebirungi byo wabikozesa bubi. Naye Laazaalo yaweebwa bibi, nga mulwadde, nga mwavu, nga talina ayamba. Naye kaakati kaasanyukeko. Laazaalo muleke asanyukeko, gwe naawe lumwa kubanga kyosiga ky'okungula. Tewayatula Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Beerayo eyo kikumala. Bannange tewali nkyukakyuka egenda kukolebwa abantu nga tumaze okufa. Nze bwe ndimala okufa balinda bamwako enkizo. Nedda. Oluvannyuma lw'okufa musango oba obulamu obutaggwaawo. Kyewakolerera ky'ogenda okukungula. Tosobola kusimba binyeebwa n'okungula kasooli. Wasiga okugaana Katonda, wasiga okunyooma, wasiga obutamukkiriza, kati ogenda kungulira mu bulumi. Bannange omusajja ono yeeyongera okusaba. Omusajja yeeyongera okusaba. Yasaba nnyo. Kati nno Sande ejja tugenda kulaba byakomawa. Golooza byakomawa. Awo tugenda okutandikira mu wiiki ejja. Naye njagala osaba essaala eno. Ogende nti ayi Mukama wange, nkwebaza kubanga ntegedde essaala yokka gye nsobola okusaba ngisabira mu bulamu buno. Nyamba ayi Katonda, nneme okuva ku nsi kuno nga sirokose. Naye era olwaleero luno lwennyini kanjatulire ddala nti nsonyiwe ebibi byange byonna bye nakola, bye bankolako ne bye bankolera byonna byensonyiwe. Mukama wange ondokole mu linnya erya Yesu. Amiina. Okoze nno bulungi. Okoze bulungi okulokoka. Weebale nnyo, weebalire ddala. Tulabagane
mu wiiki ejja.